Okusika omuguwa kweyongedde mu bukulembeze bw'ekibiina ekitaba abasawo ekya Uganda Medical Association ng'embeera efuuse ya bwaddiba buli omu asika zawwe. Tabamiruka w'ekibiina eyatuuziddwa embalala yatuuse kwabuka ng'abasawo tebakkaanyizza era ekyaddiridde ababadde begwanyiza ebifo eby'obukulembeze bawaanyisiganyiza ebisongovu ne baabuka ng'ekibiina tekiina yadde omukulembeze omulonde ng'okukuŋŋaana kwabadde nga kutengejjera busanga asaba oluwanga obulamu. Ensitaano okusinga eri ku kifo kya pulezidenti ow'ekibiina kino ekitaba abasawo oluvannyuma lwa Dr. Bati Luswata abaddeko okuwummula n'okumalako ebisanja bye ebibiri. Embiranye ku kifo kino eri wakati wa Dr. Asfas Owaraganise na Associate Professor Asimwe Franka era buli nkambi erumiriza ginnaayo okubulankanya olukalala lw'abalonzi. Ngeri emu wabaddewo n'okusika omugwa wakati wa yafeesi eya Ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekulembera Dr. Joel Mirembe Nsubuga ne yafeesi eya pulezidenti avaako ekulembera Dr. Luswata Abati nga buli omu alina oludda lwagwako. Gye byaggweredde ng'amagye ne poliisi be bayitiddwa okukkakanya embeera eno eyabadde esusse obw'omulamuzi mu kugezaako okulonda obukulembeze bw'abasawo. Radio Kyabasa mu kwogerako ne munnamawokota Dr. Joel Mirembe Nsubuga agambye nti okulonda kwasasise era kwayongezeddwayo okumala ennaku endala 21 nga waliwo n'akakiiko akaabaliko abakulembeze b'ekibiina kino akeetengeredde akaweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka okulonda oluvannyuma lw'olukiiko lwa NEC olubaddewo nalwo okusattululwa. Tabamiruka yaffe yataddewo akakiiko k'abakulu baba elders abantu abakulu mu medicine bawumbewumbe ensonga zino era batuyambe kuteekateeka okulonda mu nnaku 21. N'olwekyo NEC oba olukiiko oluteekesa mu nkola bisaliddwawo lwo lwasattuluddwa. Obudde buno akakiiko ako kenjogeddeko nga kakulemberwa Dr. Fred Biso ne Dr. Kenya Mugisha, abo bonna babiri baaliko ba president ba Uganda Medical Association be bagenda okulungamya ekiseera kino ekiddako era tewali mukulembeze yenna abaddewo owa NEC obudde buno alina obuyinza bonna engeri y'okukola emirimu gya NEC kubanga kati ffenna tuli abavuddeko. Dr. Joel Mirembe Nsubuga agambye nti obuzibu bwasinze kuva ku register 2 ezaleeteddwa nga ziteeberezebwa okubaamu abatali balonzi. Twagenza okulaba mu lukalala oba voters register nga mulimu ebirumira biyitirivu olufulumiziddwa abakozi baffe abo nga balunsindikidde nga email oba ewalina okugenda kusindikibwa akalulu omuntu okulonda zikyusiddwa ezimu nga bazigjeemu. Ne tulabira ddala nti emivyo gino gigenda kuleeta obutabanguko obutakoma tusooke tutereeze register eno okulonda kusobole okubeerawo era amazima gabadde gali yadde nga ffe twali tweteeseteese nga tusobola okukola okulonda okwo naye wabaddewo bammemba bangi nga we tulina obbateera akalulu kaabwe watuggiddwako kitegeeza bammemba abo baali tebagenda kulonda. Waliwo gurupu munda ng'ekozesa abakozi baffe eyayingirira register eno n'egiteekamu ebitali bituufu. Wabula pulezidenti w'ekibiina ekitaba abasawo avuddeko Dr. Bati Luswata mu kwogerako ne CBS agambye ntayagala kulaba kibiina nga kisasika era akakiiko k'abakulembeze akateereddwawo akalinamu essuubi nti kajja kutereeza embeera. Okuyigga obululu eri abeesimbyewo ku bifo by'abaka ba paalamenti wamu n'aba gavumenti ez'ebitundu kuyingidde olunaku olwokubiri olutongole wakati mu kakiiko ak'ebyokulonda okulabula abeesimbyewo okukuuma emirembe n'okwewala ebigambo ebisiga obukyayi ku bannaabwe. Mu district ya Luweero abavuganya ku bifo eby'obubaka bwa paalamenti wakati mu kutongoza kampeyini zaabwe beegayiridde ab'akakiiko k'ebyokulonda babeere banjulukufu ku lw'emirembe n'obutebenkevu mu kitundu kubanga bulijjo ssekawuka kaali kakulumye bw'okalengera okadduka. Omusasi waffe Ttaaka Consolata abaddeyo. Marvin Mugisha ngono yesimbyewo mu kitundu kya Katikamu South Luweero nga Zenga Namunigina ebyaliwo mu kamyufu k'ekibiina kye kiri mu buyinza ki NRM abinyumyanga Lutabaalo ono agamba nti yalaba enguzi obufere kw'ossa obutawa kitiibwa mu kusalawo kw'abalonzi. Ebyali mu primaries kali tekaali kalulu just baamala baatumalira budde kuba akalulu akasalibwawo abalondesa nga si balonzi kaba kalulu twalaba just nguzi na bufere na butawa kitiibwa kusalawo kw'abantu. Abantu bwe basimba layini ne bagamba balonze Marvin gwate n'owandiikawo mulala kokaba si kalulu era kali ffe tetwamenyeka enewe na mutima olw'ensonga abantu be twasaba akalulu baakatuwa.
Ono si ye yekka okukola akamyufu wabula ne Ronald Ndawula yeesimbyewo nga Namunigina naye mu katika mu North oluvannyuma lw'okuggwa mu kamyufu agamba nti tebyali byangu kwe kusaba akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti ey'e Luweero Sam Agaba okukulembeza obwerufu n'obwenkanya mu kalulu kano. Electoral Commission ku mulundi guno kusinziira ku mbeera nga bweri tusaba okuba n'akalulu ak'obwenkanya akatali mu kyekubiira ate n'ababyokwerinda abataba mu kwonoona akalulu aka NRM primaries. Ku luno tusaba mubeere beesimbu kubanga buli tuzimba democracy ali mu bwenkanya n'amazima ffenna tuba tuzimbye ensi. Bano era basonze ku bintu bye basimbyeko essira singa baweebwa omukisa okukulembera abantu b'eno mu paalamenti. Challenges zaabwe bazisharinga bulungi nange nsobola ozoogera mbakakasa kimu kye mbasuubiza change is coming. Enkulaakulana n'enkyukakyuka. Ku Lwakinana mu 8 katonyeza 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaaka Consolata wano omusaza ali akabaka eri Bulemeezi. Ate yo mu district y'e Kalungu okuwenja akalulu kwatandikidde mu kukubagana bikonde n'okwogereragana ebisongovu ng'olukatumba nakibiina kya Nuupu era akwatidde Nuupu bendera ku kifo kya kansala omukyalo wa Kalungu sub-county ku district Nanyanzi Viola alumiriza bannakibiina banne okumukuba n'okumugoba mu nkuŋŋaana ezikubiddwa aba Nuupu mu kitundu kino wakati mu kumulumiriza nti si ye yali omutuufu okuweebwa kaadi ya Nuupu ku kifo kino kyokka ng'ate ekibiina gwe kyagiwa. Akavuvuŋŋano kano kaabadde ku kyalo Katigondo mu Gombola ya Kalungululo aba Nuupu mu Kalungu West gye baakubye olukuŋŋaana kyokka Nanyanzi alumiriza nti waliwo ekibinja ky'abanna Nuupu ekyamuteeze abakirimu ne bamukolako effujjo eritayogerekeka nga tebaagala alinnye mu lukuŋŋaana olubadde mu kitundu ate olw'ekibiina kye ekya Nuupu ekyamuwa kaadi nga bo bagamba nti ku kifo kino bagenda kuwagira Namatovu Aisha ataaweebwa kaadi nga bo bagamba nti ekibiina gwe kyawa kaadi nti Nanyanzi n'akozesa olukujjukujju n'agibba ne yeewandisiza ku kaadi eyo. Nti nze gwe bali mu kwonoona gwe bagamba nti nno kaadi gye nnina nti si yange si yentuufu. Kakati mu kubanga njogera n'abantu abo ne bateekawo embeera abantu olwedde bonna bamaze okutegeera nti bano bannwana. Kakati oli kwe kuveeri bagamba tekajja kubeerawo wano kayina okugenda biki ne mbagamba siva wano nina kubeera na wali mubaka ayina kaadi gye nnina nti tojja kubeera naye ne batabukaawo sebo ne kuba kulwana. Kyokka ate n'omubaka wa paalamenti owa Kalungu West Joseph Gonzaga Sewungu nga yakwatidde Nuupu bendera ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Kalungu West ate naye agambye nti yadde Nanyanzi yeesimbyewo ku kaadi ya Nuupu nga yeyeewandiisa ti kyokka ekibiina kyabwe kyafulumyawo ekiwandiiko ekiraga nti Namatovu Aisha ekibiina ate gwe kiwagira. Kakati omukyalo ono vayo musapule gyali mnayige ennyamba bano mulimu kisolo ne ttiimu balina bye baakola besaga akuddamu wano n'agenda n'afuna tiketi naye nga ekibiina kyali kiganye okusayiningira omuntu yenna tiketi. Omuntu yakola ensobi ye Ssemujju era Ssemujju yawandiika ebbaluwa eraga ensobi gye yakola gye yakola. Kyesaagala kukola nsobi bagamba nti ono si wa Nuupu naye waaki bati official candidate w'ekibiina yaliwa kati bwe baba bawe bali ono abawadde pointi zonna nga bwe zikola ekiri Lwengo omubaka wa paalamenti Mulamba bamubyeko tiketi oli n'ajingirira muki mukono. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Deo Kizito Lukyamuzi annyonnyola nti emmere bw'eteekebwateekebwa obulungi esobola bw'ebanga teteekeddwa bulungi esobola okukola obutwa. Food poisoning abantu bawulira ekigambo food poisoning abalowooza nti omuntu bamuwadde butwa. Nedda buba buwuka obubadde ku mmere oba ku mazzi oba nva ezabadde mu kifo nga zigenzeko obuuka wakati ate omubiri oli bwagirya omubiri ne gulyoka olubuto ne lufuukuuka n'asesema n'addukana eyo bayita food poisoning. Kitegeeza nti ekintu kyonna ky'ogenda okulya emmere gy'ogenda okulya oluvannyuma girabira ddala nti oba ogifumbye bulungi oba ogitadde mu freezer ogaana okukwatibwa obulwadde obwo.